Zo omusajja oyo yanninako beef saamulinako beef naye yanninako empalana nga nvuma buli lunaku n'atwaliramu abaana bange n'atwaliramu bazadde bange n'atwaliramu buli kiramu. The day I actually met him, namugamba bula muganda wange nakusonyiwa era kyokola I've never responded ebivumo byonna bye yanvuma simuddangamu namusonyiwa ne mugamba nange olabika weeyiya olina okuleetawo embeera ku page efune likes ne traffic bwe bafuna traffic babawa obulango kuba oba ne ba followers bakuwa obulango n'okola kasente be ba bloggers kyokola ze sibatwala serious oli aba anoonya ayitirawo wa I forgive him. I have no beef with him. I forgive him. Mune Isma Ichuli yali shocked nnyo olunaku lwe namusinkana. The reaction he expected from me yali atana okutya kiri namwamba sembeera Zari ngata he was scared man atya no it's fine kale mune ba bloggers bo babeera okuleetawo mbeera olaba kati wenkwata ku Zari ono ne muvuma abantu babeera interested nnyo bajja kujja wemukolako good story abantu bajja kujja buli blogger lwafuna traffic page katika mbabuuse mwe ababeera nga muddamu ba blogger bekiseera buli lwafuna traffic ku page ye ne likes bwe bulango bola abantu yasuddeyo akalango kubanga abaina audience ate abantu kye baagala nti page ya Ichuli ereeta ki ne bamuwa akalango ne bamuwa akasente kati nze nzire naabwe ntandika okuvuma ba blogger wallahi Allah muwumuze mirembe Salina beef Nerayan Sinkana, we sorted it out. He was big on my white party. We were cool. We were very cool. Katino kambagambe na chino. Orajo renyini rebazi se. Wabadde ekivulu. Chomuchimanyi wabadde ekivulu ekinene abayimbi bazize bazijja mulumbe ndoza balanga bayine engoye mu mmotoka bakyusiriza mu mmotoka ne balinya stage. Ne bakuba endongo abantu ne bachakala ne badigida. Kasi nawulirayo konti lwaki mwagenze mu kivulu lwaki ekivulu tebakiyimiriza kubanga wabaddeyo okuziika kijjako Zari banaye najjirwa ensi eno najjirwa eno social media bw'oba toli strong ekubbulinga n'okwogana zino emba ne zikugwamu because everything bapicking agwe buli kiseera bapicking agwe I'm so strong that I've actually nafuuka numb to all this social media shit you know Nenge bintu byabadde omulimu n'abayimbi abatampostinze nga tebamwogedde nako ba socialites bani bangi nga tebayogedde. Twasembayo okusisinkana mu gwokubiri ku Victoria University n'omwana gwe bayita omudiri bada nga tuli awo ffenna ne chancellor Isma ne tu interactingamu naye nga Isma ali fane Bino manyi tulina personalities bbiri. Mulimu bad black owoku kamera, mulimu bad black off camera. Isma nze mbadde simulabamu buzibu naye nga ku kamera y'omusajja kw'oteesimbamu. Naye ng'okusemba okwogera naye nasemba okwogera naye nakuzaalira tuli kaddiru ezo we zibeera ennaku 10 mu kisiibo. Namukubira nga tugenda oyingira ennaku ezo 10. Nga mugamba njagala tugende eruzira tulabe ku bakyala ng'ennaku ezo tezinnatuuka. Nangamba maama Jona tujja kgenda naye tolabika ne mugamba mbeera ku luguudo lw'obeerako naye alhamdulillah Mungu bw'atyo bwakoze eki. Bwageze. Mungu tagera kibi ffe abasiraamu bwe tugamba Mungu tagera kibi. Okay, obaka obukungubaga eri aba family ya Isma All Access Bad Black. Siwa Isma All Access yokka. Tunywereddwa nnyo tuviiriddwako muganda waffe atagenda kuddizibwawo wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tusaba Allah amusonyiwe ebyamusobako bannange nkubiriza ba bloga okozesa obulungi social media n'abantu bonna nga si ba bloga mbakubiriza okozesa obulungi emikutu gino. Emikutu gino tugikwate bulungi tulina following tulina buli kimu naye tugikwate bulungi watwetaagisa tusirike. Isima abadde akyalina maama ne taata baali baafa dda kati tugenda kusaasiraani tugenda saasira oba oliawo be bamuzaala nabo kuba famire ye ebeera ngazi ebibuuzo bya Bad Black Allah yabikuwa kati mu kunyorwa
badde ngamba ebibuuzo bya bad black ala yabimuwa nga bikambwe kuddamu edda nti njagala kumanya ndi munnayuganda alumiriddwa ate Isma abadde mukwano gwange njagala okumanya muntu ki gwe tugenda osaasira okusinga okusaasira omuntu oyo tusobole omutuukako kubanga ffe tuli kumpi tumusaase Isma wabanga Allah abadde yajjulula maama we ne taata we ffe kati ffe be muyina okusaasira weewaawo nkiwa wisdom kaye wanene ogwendi naye mu studio amanyi oba oliawo abatonotono ababadde close ne Isma nga family nga we nagambye nti nange abamu nabamanya gundi we yafa bali reserved by the way family y'abayisima eyo bali reserved si bangi si bantu bangi naye we bukeerera enkya omukulu balamu kyeyagambye nti tusooke tunoonye family tugenda kubanga tuba bagamba kubanga kati olaba wali ku